bannakibiina kya NUP era nga beegattira mu kibiina ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekya Bobby Diehards basobodde okusituka ne bagenda ne balambula ku bannakibiina kya NUP abali mu makomera nga bano bagamba nti bannaabwe bamaliddeyo ddala emyaka kati 3 beddu wabula tebafunanga bwenkanya wabula bagamba nti poliisi mu kusiba abantu bano ebaleeta mu kkooti ne bawozesa mu kkooti z'amagye emisango egyabaggulwako kya butujju bagamba nti bannaabwe baganya okufuna obwenkanya kyokka ng'ensonga ezibavunaanibwa kuwagira NUP gwe musango gwokka omanyi wano mu ggwanga Uganda okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwo nagwo musango gukusibye emyaka gyonna abantu bano abagenza okukyalira ku basibe baffe bagamba nti bannaffe embeera gye bayitamu si nnungi n'akatono bagamba nti abantu bano beetaaga obuyambi obw'enjawulo naye nga mu kufuna obuyambi bagenda kubufuna batya okufuna obuyambi obwo famire zaabwe bazireka ewaka tezirina buyambi kyokka nga abantu abalabiriranga famire zaabwe ate be basiba abali mu makomero olwaleero kitegeeza nti okufuna obwenkanya kikakata ku bannayuganda ffenna okukwatira awamu ne tugamba Mwami Museveni twagala abantu baffe free political prisoners kubanga abantu bano baba bateereddwa basobola okuddamu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka gaabwe naye bagamba nti embeera gye bayisibwamu mu kkomera si ya buntu babayisanga ebitagasa lwa nsonga yakuba nti bawagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo kitukwatako ffe okusitukiramu ne tudduukirira abantu bano mu kubadduukirira obuvunaanyizibwa bwaffe bwakubanja Mwami Museveni nti abantu abo bate tebalina musango okuwagira Bobi Wine si gwe musango mu ggwanga Uganda buli muntu waddembe okuwagira oyo gwawuliriramu emirembe kigambibwa nti bannaffe bano batuuse n'okulwalira mu makomera ne bammibwa obujjanjabi olw'okubanga Bobi Wine gwe musango ogubavunaanibwa lwaki mumuwagira n'olwekyo bannaffe abalambula ku basibe abo tubeeyanza nnyo era naawe alina ky'osobola ng'osobola okukyalira ku bantu abo n'obalabako omukadde nga bakyali mu nkomyo osobola okufissa akadde n'otuukayo n'obagumya kubanga nabo bakulaga nti bakyali bagumu era nga bajja kunywerera ku mazima tebagenda kutiiririra His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ku baganda baffe bamacete baseguje n'abalala bonna kati bagenda myaka 3 bali mu kkomera ng'emisango egibavunaanibwa kuwagira Kyagulanyi n'akyukakyuka basanze bali mu mbeera teyeegombesa njalo bategeeza era ffe abali ebweru ffe balinamu essuubi okulaba nga tubako kitukola ekyenjawulo bannaffe abo bafuna obwenkanya tubasuubiza naffe tetutudde era tujja kukola buli kimu ekyetaagisa okulaba nga bava mu makomera basiima nnyo obukulembeze bwa National Unity Platform obubalambulako obukola obutawera ne bajja mu kkooti n'emirimu egiringa bwe gityo okulaba nga bafuna obwenkanya era njagala kusaba bonna abalina obusobozi abakulembeze baffe ku mitendera gyonna bannankyukakyuka mwenna buli alina obusobozi alina kyasobola okukola kyonna ekibanja baganda baffe okubatta bafune obwenkanya banange mukikole kubanga kino kya ggwanga lyaffe bannaffe tebalina musango gwe bazza naawe ali eyo oli kandidati w'ekkomera okulaba nga okwatibwa omukyalo ono mukyalo wa muganda waffe Ssekujja nga naye musibe maama tubuuzeeko tuwulira embeera Ssekujja gy'omusanzeemu otunyonyole Mchala Kalanzi, sorry, Mchala Kalanzi. Ndi Mchala Kalanzi Shari. Naye embeera gye musanze embeera si Kalanzi bamukwata mu 2021 mwezi gw'okutaano bamujja mu nnyumba naye okuva awo tawoza buli bamuleta bwe babaleeta mu kkooti babaleeta ne babaza tebalina kye batugamba naye Kalanzi bamutadde ewakalabirira abaana kubanga Kalanzi yali atubeererawo mufunze ki kyosaba bannayuganda nze mbadde ngamba gavumenti eno eriko batugiza abantu bati myaka 3 mingi abasaba baali bakola musango ki batuwa abantu badde wakabalabire famiriza kale kati bannayuganda abatulaba eno fenga banna Diehard twatumiddwa omukulu Kyagulanyi tugenda tulambule ku basibe abali ekitalo tutuuseeyo abasibe tubalabye bali solid naye balina bye batutumye okugamba bannansi nti twongeremu amaanyi twongeremu solid buli babalabe no nga mutaddemu amaanyi abo babeera abagumu gye bali babeera ku buledyo bwabwe buli ayogera ekibakwatako bakiraba naye baagala twongeremu amaanyi tuleme sirika olwaleero ab'emakindi bwe bagenda
ab'enansana bagende, ab'eruwaffe bagenda kwegamba abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo babe nga basobola okukola ki okutuukayo okubalaba kibawa amaanyi nabo okwongera okuguma. Bagambye nti bwe tubakyalira baba ebikozesebwa tebibaggwako kubanga buli agendayo abeerayo kyakola ki kyatwala. N'olw'ensonga eyo nsaba bannayuganda mwenna abali eyo nga musobola okukozesa platform zonna ze mulina tusabe gavumenti ete abaana abo kubanga tebalina musango, baleka famire zaabwe, baleka abakyala, balina responsibilities ez'enjawulo. Njagala buli alina kyasobola okukola, buli asobola okwogera, buli asobola okubeerako nekyakola asitule eddoboozi lye wamu ne pulezidenti waffe asitule eddoboozi lye tulabe nga tulwanira freedom y'abaana abo. So olunaku olwaleero nga bannange bategeezezza tuzze of course kukyalira ku bannaffe abaasibwa mu struggle nga bawagira President Kyagulanyi. Kituufu bakimanyi era bagumu nti tebalina musango gwonna gwe bazza eri ggwanga lino, wabula ekyabakwasa kwe kuba nti bawagira ekituufu kye bakkiririzaamu. So olunaku olwaleero tuzze okulaba nga tugezaako okubagumya, naye tusanze ate bagumu nnyo n'okusinga we tubadde tulowooza, era batutegeeza bannayuganda nti bagumu nnyo, naye ate temubongoota ku nsonga eyo yennyini eyabaleetera okubeera mu kkomera. Ekyokubiri ne tusaba era ne beeyanza nnyo buli abo bonna bannankyukakyuka basobodde okujja nga babakyalirako, era ne bagamba nti mwongeremu senga ojja wiiki eno leero Muteesa nga we tuzze ttiimu eno eya Die Hard Uganda, n'abalala ne bajja wiiki ejja ne mwezi ogujja bo struggle, era neyo gye bali bagamba omulimu bagukola ate bagenda kusigala nga bagenda mu maaso okugukola. tweyanzege mwenna abatulaba mwebale kuwochinga bulungi era musigale nga muwochinga. Nze ngenda kwogera ku lwa Ssegujja, njogere ku lwa Machete, njogere ku lwa bonna abali mu kkomera. Twetaaga okuteekawo embeera yonna oba tutya. Before nga tunalowooza kukyusa ggwanga, nze ndowooza yange tusooke tulwanirire abaana abali mu makomera. Abaana abali mu makomera abo babonaabona, abaana abali mu makomera be baali ffe. Essaawa eno ndi bweru naliyo nenvaayo, naye kinnuma okulaba nga Ssegujja ali mu kkomera. Bonna abaana bali mu makomera bangi, tulwanirire abaana bali mu makomera. Abafuuti soja muyimuke, tusobola okwegattira awamu tubanje abaana, oba tugivuga tugiza Kitalya tugizzeeyo, tubanje abaana babeetaaga.